sinkwanirizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuuliriza webale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV era nga okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mbakulisaayo nnyo obwakedde mikwano gyange mwena abeekuumira ku mayengo gano. Mwebale kukola kyamaanyi kusharinga, commentinga, kulikinga mukolera ddala ekintu ekyamaanyi ekyenjawulo. Yeno Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force avuddeyo n'akoola ekibinja ky'abayeekera okulaba nga baholdinga peace talks mu ggwanga erya Uganda. Avuddeyo n'akikoowoola ng'ayagala batuule batisikasinge ku nsonga z'okuzza emirembe mu ggwanga lyabwe. Avuddeyo n'alangirira n'appointinga ambassador Michael Katungi nga special envoy eri ba Hits gang leaders abayise mu kibuga Kampala basobole okubanga bafunamu peaceful talks okusobola okulaba nga bajjayo entalo eziri mu ggwanga eryo. Ng'ayita ku mukutu gwe ogwa social media awandiikidde ambassador Michael Katungi n'abagamba nti nno tubaaniriza mu peaceful talks mu August mu kibuga Kampala. Kino nno Muhoozi kyakoze kirabikanga ekintu ekigenda mu maaso n'okunyoomoola ekitongole kino ekya United Nations kubanga kyekiriyo kyekigezaako okuba kikolanga mediator okusobola okusaba nga badissolvinga conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga eryo. So n'eggwanga erya US ligenda mu maaso n'okuba nga likola bukubirire okulaba nga eggwanga eryo teririimu nsasagge. Wabula agambye nsobola okudeployinga aba Uganda People's Defence Force basobole okujja mu ggwanga erya Karibu Bin okusobola okulaba nga baswaggula abayeekera abali eyo singa tebasobole kujja mu peaceful talks zino zatadde mu kibuga Kampala. Jjukira nti eggwanga eryo litawaanyizibwa n'akabinja k'abayeekera aka Hits abagenda mu maaso n'okutta abantu ssaako n'okulootinga okudistroyinga ebintu by'abantu. Abantu bangi abadisplacingiddwa mu ggwanga eryo olw'olutalo olugenda mu maaso. Kakati Gen. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nfunye appeals okuva mu baganda baffe ne bannyinaffe okuva eri mu Hits baagala kubanga bafuna emirembe mu ggwanga lyabwe. Era n'agamba nti UPDF yeeriredde okubanga tugideployingayo. N'agamba ekitongole ekya United Nations ssaako n'eggwanga erya US batutegeeze bakole formal invitation gye tuli tusobole okuba nga tugenda tubayambe tusobole okuba nga tumala ekizibu ekiri mu ggwanga eryo. Muhoozi kya Muhoozi kisukkuluma ekyokuba nga ayagala okuba nga advancinga amagye ge ng'aga UPDF wabula n'agateeka ku diplomatic engagement ogenda okulaba nga engaginga ku international matters mu stabilities ezigenda mu maaso mu Haiti. Kati kimbadde njagala twogereko kye kino wano. Mu kaseera ke kamu tulaba ng'eggye erya UPDF ligenda mu maaso n'okudeployingibwa mawanga ag'enjawulo naye nga ebizibu wano nga ffe mu Uganda bye tulina bingi nnyo byolaba nti no bisaanidde okuba nga biteekebwamu aba UPDF naddala ministries ezimu, ministries ez'ettaka, abakola mu by'obulunzi eyo mu byalo tusiba tuwulira abalunzi babbibwa ente ku makya n'eggulo. Mu Uganda tulinamu gangs ebinja by'abavubuka bigenda mu maaso n'okutemula n'okubba kuba abantu. Tulabangayo mu bifo ebyo nga badeployinzeyo heavy security oba UPDF kyokka ng'omulimu gwayo kukuuma ggwanga ekyo tokirabangako. Wabula we bawulira cooperation
we bayinza okuba nga bayiwa badeployinga aba UPDF kasita operation eyo egenda kubaako ng'eriko akasente kasita babeera nga balabyewo personal interest desire n'ebiruubirira kwegamba beesobolayo mangu nnyo okusobola okulaba nga ba interviewinga mu kintu ekyo okusobola okulaba nga bafuna personal desire zaabwe ze baba baagala. Kati bwe kyatuuka amagye ga UPDF tegakya operatinga nti nno gakuuma ggwanga oba ggye lya ggwanga nga Uganda. Kati gaafuukanga wula mercenaries abapangisibwa mu mawanga ag'enjawulo olwa interest eziri mu bakulembeze ab'ekitongole abali mu sekita eno erya UPDF kyokka bo badeployingayo bo batundayo bulamu naye at the end of the conclusion nga bavuddeyo tebalina kyamaanyi kye bafunayo wadde n'okubawa ka allowance oba okubatandikira obulamu okusobola okulaba nga beeteekerateekera future zaabwe. Kati buli kizibu ekigenda mu mawanga buli conflicts entalo oba zitukwatako oba tezitukwatako ne baba beekyanze bwekyanzi ng'ekinsonga ntono nnyo yeereese olutalo mu ggwanga lyabwe era baabwe tusindika amagye ga wano mu Uganda aba UPDF obulamu bwabwe obuli priceless ne basobola okuba nga bagenda nga bakola bafeesinga ebizibu ebigenda mu maaso mu mawanga amalala kyokka nga n'ebwabwe ebizibu babireseeyo bibalemye okumala. Bwe bajjanga wano mu Uganda okusobola okulaba mbu bataawuluze embeera ate baleka embeera bayonoonye nnyonoone bajja kucyobola butyoboozi ddembe lya muntu wa bulijjo ssaako kukuba abantu kwata abantu okusiba abantu kikulaga ki nti lwaki bakola ebikolwa nga bino mu ggwanga Uganda bannansi bateekeddwa okukuuma abawo omusolo nti tewaliwo personal ekintu kyonna kasa tebakibeeramu na personal interest ogenda okulaba nga we basendekiddwa oba okuuma abantu bo bennyini ne bateekawo keyosi nadda wano mu ggwanga lyattu Uganda. Oli ku Yugi Update TV kosinze oba nga otuuliza we bali kwekuumira ku mayengo gano mbaagala nnyo mweraba.